Olwaleero eggwanga likeredde mu ntiisa olwa bbomu ezibwatukidde mu kibuga Kampala wakati. Wetutuukidde mu kibuga ng'amakubo agasinga gaggaddwa ng'ab'ebyokwerinda bokka be bakkirizibwa okutambuliramu era abamu ku bataataaganyiziddwa be bakkiriza ababadde boolekera ettaka ettukuvu ery'Ekkanani nga bayita mu Kampala wakati. Eddakiika zino nyimiridde wano ku luguudo lwa Kampala Road mu maaso g'ekizimbe ekya Church House era nga okwawukanako n'ennaku eza bulijjo wano wabeerawo jaamu era nga motoka ziba zitambula ng'emirimu gitambula bukwako. Naye olunaku olwaleero oluvannyuma lw'entiisa egenda okubanga egwa mu kibuga kyaffe Kampala, laba oluguudo bwe lufaanana okuva wali ku CPS ate okwolekera wano ku Jinja Road. Amakubo nga Kampala Road olugatta ku Bombo Road oluyite Wandegeya gaggaddwa ab'ebyokwerinda ng'ab'ebidduka tebasala. Irene Nakasita omwogezi w'ekitongole ekya Red Cross ababadde baddukirira abantu ategeezezza nti kikyali kizibu okumanya omuwendo gw'abalumiziddwa omutuufu mu kiseera kino. Ekyabafudde kiyinza okuba ekizibu kuba mu bitundu ebimu we tubadde tugenda ng'olaba kitundu kya muntu oyinza olaba omukono katosobola kumanya gwani gwabameka, so mu mbeera ng'eyo tetusobola kwena essaawa konfaminga bafudde. Maybe engeri teams gye zikyaliwo tujja kukola assessment by maybe 3 o'clock kuba tusobola omanya details ezisinga bameka abali abafudde wabaawo abafudde. Nabatanzi Rose omu ku bakkiriza abakedde n'entegeka ey'okugenda ku ttaka ettukuvu ery'Ekkanani Katonda gwazze okusinza amubiseeko akasubi n'amuwonya okufiira mu bbomu ebwatukidde ku kizimbe kwakolera ekya Jubilee Insurance. Onatuse ku Kanani mu ntiisa nga takkiriza bwe bamutegeezeza nti abamu ku mikwano gye bagenze abalala bafunye ebisago. Nalabye omukyala ku Soloti TV yabadde ebiraga live ku bbomu ezaavuze ku City Square ku Kampala Road ng'omukyala agamba byonna bye yayogedde ng'ajulira linnya lya Mukama. Katonda nyambye, Katonda ntaasiza, Katonda nkoledde, Katonda nkoze bwati ne bwati, akubira abewaka essimu nga n'okaaba naye ng'agamba nti I can't believe that I'm still alive. It's only God that has saved me from this. It's only God. It's only God. Ensi yonna wali safe. Mu America bbomu zibaluka. Ebungereza juzi bbomu zaabaluse. Mu America abantu omuntu aveeri n'akuba banne amasasi ku bwereere. Oyagala obulamu bw'okubeera safe, buli kaseera bukuumire mu Katonda. Buli kaseera bukuumire mu Katonda. Oli ne bw'akulaba ng'osaba n'akujerega n'agamba even you omanyi waliwo abalowooza mbu baasoma nnyo. Katonda si koosi. Katonda ye Katonda. Ku Kananiland ab'ebyokwerinda nga bulijjo babaddewo era binywezeddwa ng'ayingira asooka kukeberebwa naye ng'omukuumi asinga bonna ye Katonda. Akuuma eggwanga, akuuma abantu ssekinoomu ye Mukama, mwebaze. Akuuma eggwanga, akuuma abantu ssekinoomu ye Mukama, mwebaze. Omusumba Aloysius Bujingo owa House of Prayer Ministries International yeegase wamu n'abakkiriza ne bakoowola Katonda embeera eno agisaanyeewo akwate ku mitima gy'ababi balokoke. Mu bino byonna singa omubuuza nti Bujingo ogamba ki? Mbagamba tudde eri Katonda. Tudde eri Katonda. Obulamu si bwaffe. Obulamu si bwa buyigirize bwaffe. Obulamu si bwa tribe zaffe. Obulamu si bwa political parties. Not at all. Obulamu si bwa government eziri mu buyinza oba eziyagala okujja. Obulamu bwa Mukama. Olw'omusanvu lugamba nti malayika ba Mukama asiisira okwetooloola abo abamutya n'abalokola oba bbomu oba accidenti oba butemu oba kiki. Katonda akuweerezenga malayika mu linnya lya Yesu. Oluvannyuma omusumba Bujingo asize abakkiriza amafuta ng'okusaba n'okusiga amafuta kwa kukomekkerezebwa ku lunaku olwa Sande ku ttaka ettukuvu ery'Ekkanani. Byatumwebaza Godfrey, Soloti TV, Omunyo.